katawo nyine wabera mistakes omukyala asoma naafunayo budiguli kanalooza nti obwo obuntu bwe bumuwonya okugonderanga abasajja n'abafukamirira. Ani yagambye eri method ya kukuraakinga bwongo bwa musajja era bw'obikola ebintu ebyo ojja kubanga gwe kyoyogera kyonna ebeera nga order naye ng'ate gw'okyogedde bwogezi. Okweguyako kiyinza omukyala nze yasoma. Okweguya kye kimu ku biyimirizaawo obufumbo. Kati mba nkweguyako ki? Obufumbo busobola okuyimirirawo kubanga obufumbo ibaada. Kati nga bw'olaba esswala nti olwana n'ogenda n'ofuna wuzu n'okola ki olwana eyimirirewo toyagala efe. Kati n'obufumbo nabwo omuntu yenna omutegeevu obuyingiramu ng'oyagala bukole kubanga empeera yaabwo nnene nnyo so n'olwekyo byonna ebisobola obuyamba ne buyimirirawo obikola. Kati nga bwe tugenda ne tusoma n'olivayizinga ne muzukka ekiro ssaawa 10 oza ebyo byonna byaki? Oluusi oli eno mu tulo lekyanagamba oyagala oyimirizeewo okusoma kuno kuveeyo nga kulungi grades ziveeyo. Kati bino byonna by'okola birimu okwebonyaabanya yes naye kijjayo kiri kyoyagala era final weesanga nga marks zo zivuddeyo nga nnungi okusoma ne kukugasa. Kati nawano mu bufumbo olw'okuba onoonya kuyimirizaawo ibaada eya waggulu ennyo kola ebintu ebijanguya okutambula. Abasajja babakuraakinga na kubawa kitiibwa si kubalwanyisa na kubalaga mbu naawe oli w'amaanyi wadde naawe oparticipatinze mu kuleeta ensimbi awaka gwe sigala mu posture yo ey'obuwombeefu ye posture yo keekuraakinga omusajja era omusajja ajja kutuuka n'okudduka agende yeewole asobole okutuukiriza kye wamusabye olw'okuba alaba nga asaana okukusasula olw'embeera gy'omuyisaamu. Naye kati gwe bwe weefuula musajja munne ng'olowooza mbu ojja mulagira omusajja tayi designed kugondera biragiro. Okujjako kino ekisajjasajja ky'osanze n'owasa ate kyo tetukibala ffe tubala musajja yali serious nga yali independent yakuwasizza tojja muwa biragiro abigondere system ye teyina nayo part egondera ebiragiro ateriimu. Kati gweowa ebiragiro bw'aba akuyambye n'abanga abikola era abikola ng'ate aleesa eri enniya nti obufumbo tayagala busaanewo n'akola bukozi by'omugamba naye nga ajja kuba takuwa kitiibwa okiraba. So n'olwekyo ebyo byebimu ku wali bye tumusuubira okukola okusobola okuyamba omwana ono omuwala obutagwa mu katyabaga kakuyingira bufumbo bw'ateetegekedde ng'amunnyonnyola abasajja kyeki n'anoonyereza ne ku muntu ono ye gwaleese oba n'amunoonyeza abantu ab'obuvunaanyizibwa basobola okukola nabo obufumbo kaddala bujja kubeerawo. Ndowooza tujja kwetaaga okufunako ku masimu tuwulire abantu bye boogera ku bo kubanga ffenna oba oli awo tuyinza okuba twali tugabyeko naye many times bwe tutakola due diligence ne tunoonyereza obufumbo yuzaye tebulasinga nakulasinga kubanga omuntu ono ajja kgenda paka beekoleko obulabe kubanga gwe tewafuddeyo kunoonyereza ani ono atwala omwana ono omuwala awangaalirawa ab'okukyalo oba bamwogerako ki. Many times emboozi zo zibeerako ku kyalo kati nga gwe weetaaga kubuuza just naddala abantu abali mu public affairs abamaduuka bo bazuulira eŋŋambo n'ababooda naki gwe wabuuza ku muntu nolanga bakubuulira ate isi n'ofuna story etandikirwa kuba n'ogenda gye yasomera n'ebifo ebirala.